3 Agosto mujimberero Namulondo bambi mulago omukwano bambi awulye ku mukwano gwo kuba ye she has a lot of love to give nafe tumudize ku mukwano ogwo onzijja kugula kumacha yes sasa tu binje bigendo beera wano okawe wana kwekola ebintu wano ffe wanoka batwaliko n'ambasada w'e Namibia n'atugamba mboyo ya buyembe ennaku zino badote sotya twalinayo omutigo omuyembe wamwe n'omwami Kirumira n'atugamba oyo ya buyembe era essaawa yonna ogenda kubanga okubawo eryani ddala ngola ki je mirimu gye nasigaza gye mirimu gyange gya mu mutwe gwego mirimu gwange gw'omutwe w'amasiki ono omukyala omulaba omukyala so omukyala akola ki ayina kulya buyembe wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. musiibye mutya bassebo ne bannyabo siibye otya ng'osanyusa otulaba sanyusa balaba yenyamba ebisitudde ebikonge amina ati naye kikonge ekyawa kikonge tomanyi kikonge mwenna mutandike tukakwatira wano yange bali bulala tuli bikonge twasooka okukola teri muntu n'omu yalabika ne tugamba munnange kyeka bakulekeredde sooka obanyonyola olwo olunaku nze yabasitopinga baali bajja nga bwe mubalaba then naye ng'obudde bambi buyise gwe yali antadde ne pressure okusinga n'oŋŋamba eva obudde konziba naye you know what era mukyala Rema Namakula bambi yali atuuka ne mugamba nedda ne bitusinga ejja Miki naye nangamba nze ndi mu parking ne mugamba mwami gundi mudde ewaka because obudde bukoze ekite bumaze nakikunyonyola ku kamera yes bambi baali bajja nze yabasitopinga yes atutandikire wabakulu banange omukomo lwaki musazeewo ne mugamba kamulinyire Eva mu kigero olunaku olwaleero Eva musaayi Eva muganda waffe biri ebyaddala era Eva bw'omulaba ebiseera ebisinga olaba nga bituuse olinawo ogiraba olinawo olaba abantu ab'enjawulo mikwano gye tuli mikwano gye ensonga lwaki tumulinyidde mu kigere enyawo Rema ono Eva mukama wange era mba butajja nandezaalidde ebizibu era ndi wano kubanga mulaba ono mukama wange oli ku mirimu siina gatenguwa mukama wange era mundaba wendi era ndi mwana wampisa nnyo nkoze bulungi neyanziza nnyo webale nnyo okudda banna Eva mukama waffe tukweyanziza okututuusaako wano kukula lino ekkula lyotuuseeko ate kwegamba kintu kirala nnyo naye nga Eva sisita waffe waddala yava ku okubeera nti mukwano gwaffe yafuuka sisita waffe so twali tulina okubeerawo last time tetwasobola tuukira mu budde but today kwetuli Juliet oyo obuzaabuza omulama saakwawukana ne baganda bange era obaka batuusiza bwe bwennyini Eva ife ife mu ngeri ki yonna gyokutemu abatulaba mami wammwe ajati ensonga gye munyonyole nti ensonga gyagala eyingiza ebimu ku byamutuukako si bye tutegeeza si bye tutegeeza Eva mukwano gwange muganda wange maama wange
nsobola okukola buli kimu ekyetaagisa ya Eva nyambye mu bintu bingi omanyi bwe tubafa abamu tujja kati nze sijja bbanga ba B2C sijja bbanga Rema nze nja kwebalanga ayajjira ku TikTok abantu abasinga tebatukiririzaamu nnyo naye Eva yanzikiririzaamu since day one so nina mubeererawo kyokola nakedde wa Mr. Lee wanze nyabo evoyo balina ebintu byebogerayogera olumu ebitakwatagana wamma kiriyalinga eya olunaku olwolwali ebintu byonna ebitakwatagana mubireke naye nnyo sukuma ku balala ate bagambye ffe Eva yeffe kati kankize wange nze Eva yenze Eva muganda wange Eva bannange mwana wange nnyo era ebintu ebyo ndowooza ye muntu yekka gwe mwakanjogerako atannumangako yadde wesivanga naye okunnyonnyola kubanga muganda wange mwagala ate nkimanyi bulungi mumanyi tulemayi n'ab'eŋŋanda baababe ng'abalinga Eva. Rema waliwo ekibuuzo kye twagala okwebuuzaako bannange Eva omumanyidde emyaka emeka naffe emyaka gye twagala ogimanya mugireke kati ebyatubira mu WhatsApp group sokoreke omanyi emyaka gya nedda tubuulire kyoba osobola tuli mu emeka mukoze ebintu ebyo ana emyaka mingi 2012 twasinkana ddi naawe nkyalaba buli bufaananyi bwammwe buli nga muli kyokka bambye ebbanga ddene oba 2012 tujjukizaamu nange omwaka sigujjukira bulungi jjukira wali kito ate nga nange ndi kitoototomwe ebbanga lyo ddene it's been long nnyo naye nga ndowooza nga 2012 enkolagana yammwe ne Eva bagyogerera bingi nnyo abamu ne batuuka ne kugamba Eva pikererewo Eva kiwo buli kimu yakwatira ensawo buli kimu ani atanjagadde kunkwatira nsawo okitegeera kyokka bambi abantu bwe batyo terayagala kirungi kyanaku nti abantu tebafuna nnyo mikwano gye babeererawo kati wakulanga mumwebererawo mweyagala alumizibwa ebiseera ebisinga abantu balumizibwa nnyo kye batasobola kufuna okitegeera yeebuuza nange n'abawala ababiri babeera batya for all these years okitegeera ekimulumya obwongo tebaawukana ffe buli tubeera ojja wabeerawo positivity like positive vibe okitegeera emyaka gino gye tuludde ffenna twandibadde we are so used to each other nga waliwo embeerabeera okitegeera but we've never crossed each other kati oli bwakiraba ebirungi mubiraba n'ebituufu mubiraba naye you decide to focus on ebirala agamba kikolebwa kitya because muve muno nti oba omukwano gwa boyfriend girlfriend mukyala mwami abantu balemereddwa nnyo ku friendship on the level of friendship okitegeera emikwano mizibu oli tasobola kubeera na muntu namala naye omwaka okitegeera kuba buli omu akulidde wuwe mwesanze bukulu naye katonda akuwa chance like ffe twekumi ne Evlyn I don't know how but we've been together for a long time kyembadde njagala okubuuza olowooza biki ebibakumi nga bondi yammwe ekyali strong gwe ne Eva kuba ebisinga okwawula abakyala bagamba mbu mukwano basajja sente kati okusookera ddala ansooke mbakiriyalingi ku kyabasajja byenjagala si byayagala nze binkuba ku musajja si byebimukuba kati abo mbashuwa nawe tajja kunkrossinga alina ebibye era babiraba biveeko bibye kati okusookera ddala bambi ng'otadde anything aside mu bantu balina okuyiga okuwanga bannaabwe ekitiibwa we respect each other okitegeera tewali nti oba nti munayinza okusingako kano oba nayina omusingako kiri but mubanga ku level emu towa ekitiibwa we trust each other tetweryamu nkwe yeah we're just really honest with each other and we trust each other, we respect each other, n'okutegeera omuntu. Okay. Abamu bagamba mbu Eva oyo ne mu bantu oba mwami ng'oyo abeerawo nnyo
Ojina mu obuzibu. Mutya obi insecurity byammwe. Nedda mwabeerawo kanze kankutire. Ate mukwano gwe. guba gumenyese bana. Kati mmwe mulina insecurities byammwe ng'abakazi. Mubeera okwerikira emikwano gyamwe mubanze mukano gange. Kati no Eva. Ebina dene limukomere. Nero zan 5. No, I'm telling you, nti. Omanyi omuntu wo. This one is my sister. Okitegeera. Emikwano emituufu tegisangika naye nze njagala bagamba nti nasanga omukwano mutuufu. I wouldn't be here. Okitegeera. Bagamba yakuwanga ne ku ssente dda. Ono yali mukama wange nkundiremu. Ono mukama wange ono gwona. Okitegeera. Mwenna ate nziba. Onateeka mu ssente ono gola. Andi gwe kati kyojje mutandikira ngene kono. Mukwate bulungi tukwagala. Olugendo lwange sawa kuleko katono musinkana dde biki ebisobola kuva ku mutima ku Eva yogamba nti kino ne kino bane yakinkulira ne paka kyo ino mmanya ti nino omuntu asobola okumbeererawo. She can be in my place ku baana bange even more than I can because I so loving. Zabana ngibalaba Eva bonna ne bagweri nga basanyufu every day tebamukoowa. You know, she's such a mother. Ali so loving, caring. Afayo ne bano boys. Sure. Ababira ko era mama. Oli bulungi okoze otya bichi like alina omukwano ogwo teye ali selfless. Amanyi n'obuterowooza ko yenga ye. Nasooka looza ku mulala. Okitegeera. Abantu bagambe eyo nti mukwano gwa Eva bakitomwa ku magezi naye n'ava ku lujja. Naye muganda ali ku lujja. Kwali. Mufumbe ali ku lujja. Ku lujja lwawa. Ona ino muntu abeera nawo. Yalina omuntu we. Yani. Ayinza okuba nti temunalaba mbaga. But she's seeing someone. Ali mu bano bano baganda benkudiramu. Fe tujje omukulaga tukwate bulungi ekikulu muleeta olugezigezi. Temujja tuwabudde bayamba. Abaana tubayambe olugabo lwati. Ayina omuntu we yimiza okuba. Kale yalina abantu ne nalondamu omuntu. Gwe baliwo abantu byomanyi. Kati omukazi omulungi nga Eva asoberera. Imagine. Kati owange gwe toyina mikwano gyo gibijjani gibubeerako ewo. Abaana bange n'abalabira wamu kkubo. Muzijeeko akajanja. Abamuyita pikerere wamu bagamba ki? Kabeere. Kibalumirawo. Naye leero engeri gye tuli wano kululwe kati ffe bannaffe tuli ba pikkerere. Kubanga Eva byonna bikola n'okwambaza oba n'akwambaza buli kimu. Ogenda mukolera ki ku mukolo gwe? Ogenda kuba mu department ki? Ogenda kola ki? Ogenda okwata akasawo? Babi tusimutubuulireko. Tutandike naawe tudde wa Bobby tusembe ne wa Julio. Baadde bampadde wa head of security. Nene balaba nga siri mukogo bulungi tebanteeka wansi wa head. Era wendi awo ku security ne baganda bange abo. Era ffe tugenda batuuza tugenda batambuza tugenda baza ncho badobuza. Ndoze byonna byogedde. Olw'ensonga nti tetugenda kubatulabirira buli muntu oyagala ka soda oyagala kaki tusaze okola ki kolera mukama waffe olunaku olwo. Okitegedde era gami mukama waffe tujja tuwanga temulabye tukola kati nemulabako boss lady okola bubi nnyo okubanga tomumanyi kubanga nawe yakuwa ate ebimunyiiza ebyobutamanyi abantu tebeeraga nayo wabanga tanakuwa agenda kuwagumamu. Julio gwe toyogera ogenda kukola ki? Nze ndi kalabalaba. Nzala baba mama bazze. Kalabalaba w'omukolo. Oba bayimbi batuuse. Baba bayimbi batuuse oba balina tiketi enfu. Kolo. Omukolo guno tugulimu. Omukolo gwaffe gwa munju. So anything. Kugina bayimbira. Kugina bazanyira emizanyo. Buli gwolaba kuno. Kwali. Comedian. Bigenda babiralamu. Nyini tugenda making sure naayitawo ku kkubo nga tajja ku kivulu tusobola kikugambako. Awe nyini.
Emizanyo interview tukyagenda mu maaso. Muli talent si muli bayimbi muli bazanyi tetwamba busa kibuuzo kino. Omukulu Mr. Lee. Federation yegamba ki? Tena tab. Tena buzibu federation. Ebintu ebibuuza si bulungi. Atudde mu kuwuuna. Tena mtaana. Federation. Rema mukwano gwa mulosha mu convincing n'abajoininga. Lwaki olowooza tali mu federation? Federation etwala buli muyimbi. Oba oyagala toyagala buli muyimbi ali wansi wa federation. Because it is certified SAWA's name. Mukyala Rema. Achitoli mu federation ate ng'oli muyimbi. Naye nakikuddidde. Ate naye mubuuza. Bazakola interview. Nawe bambi kamudire muko. Yalese bodyguard we. Mukyala Rema. Tetannaba kunnyonnyolwa bulungi kintu kya federation. Naye ngenda okuleero bwe tuviira wano ngenda kimunnyonnyola era we tunatambulira mwonnaddamu okumusanga. Ngakugamba join the federation. Naye era bwe butannamunnyonnyola. Federation yemutwala. Aye batanawa kujja kukugamba. Bali wansi. Rema mwa ensonga yo. Neba pia. Federation yogena jijoin. Pia mumuveeko. Agenda wanaba atuusa okugamba nti kati nzize mu federation ajja kubannyonnyola. Tweyanziza nnyo lw'ekibuuzo. Yali agambye oluva ku shoye ey'Yemeni. Dawali. Mama bako kyogera ku federation oli muwuma. Nekale bebe nabyongerako nze. Nekati tobuzibu tonnannyonnyoka bintu ebyo. Kyekisumbuwa wuma ne federation ebintu byanjawulo. Kirina omuntu omubuuza mbu lwaki toli mu secondary oba oli mu primary. Ebintu bibiri tebikwatagana. Federation is different n'associations zanjawulo. Ekirala nze mpulira Ekirala n'akazinda. Akazinda kati ategena tambuza microphone. Omugole lunaku lwange bannange. This is my day. Oh my God, Jesus. Olunaku lwange you people. Ulira otya? Tomanyi sanyu lye mpulira. Weetegese otya? Buli kimu kiri set. Obadde nsaba tukuwambe. Kemuli wano. Buli kintu kyateredde dda. Ati genzo olaba. Ate kino. Mpulira olunaku tebalwogera. Rema n'azannyanga ani? Azannyanga awusigalo kye mwagalamu. Ndaba awusigalo abigula atya? Juli ogenda muteekawa? Bodyguard. Ono bano masikaali. Ono ye boyfriend wange Love is a bomba. Mama. Ono yalabirira mama. Olabireta Miki boyfriend wa boyfriend wa sigara. Abantu bonna banabeerawo ku mukolo. Abayimbi aba federation banabeerawo. Nze nategese mukolo sosodde bantu abayimbi bonna oba olabeko n'akalango omukyala Juliana kyakoze abayimbi bonna bagenda baawo banakatemba bonna bagenda baawo bakomedian bonna batiktoka bonna kaakano olaba wano omukyala wano mwanyenya bonna bagenda kijja oyo abantu tugenda kwogera kubanga tubafuna lumu nabisawa buli omu yalwogerera n'agamba Rema tabanga naye ayagala kukola biri ebya kudda mu gospel ate abamu bwe badda mu Gospel kyeki? abisawa kanyizi anti kyabu Gospel. mwana abuziza akantu ngakala. Gospel kyekigambo kya Katonda si bwe guli. Tekiriiko nti oba mulokole oba musiraamu oba mukatuliki oba mu advent oba ki. Gospel yenjiri eya Katonda. Oba nfunye nti oba omuli musiraamu you can preach the gospel. Onfunye? kakati twalako ka video ngogamba bakugira bakumokinga bakwisaamu amaaso airport emu ne bakwisanga kiddole ne bagamba bye biriweebyo yabimanyi kale mbali njana kisooka kumaliriza kyampisaawa naye ate akyono kale kankimalirize kiwedde wadde okinyonyose ampisaawa awo olwogerako mpulira olutika ampisaawo Linda lwalwawo buli I just delayed to release it but
luyimba lwe mbadde nga njagala okufulumya nga lundi ku mutima. Yeah. I've always wanted to do a song nga ndukolera Katonda eyantonda. I want to acknowledge his presence, his power, his grace, his mercy towards my life. Nti muli mpuliranga atachimala nayo bulungi because God has been amazing. Ampisiza mu bingi nnyo. So I believe nizo kuddamu n'influence something like that after a few years because mpulira muri ze nyimba zesobola kumalako nga mpuliriza without getting emotional because it talks about me like muri mpuliranga lunte gwina kafolo puts me in a place of God's presence and acknowledging how God has been there for me. So si byagambe byogambe nti balooza okoze bwoti. I was just singing about my life, how God has impacted my life and looking back at ebintu byampisiza. Yeah. Twogereko ku segregation yaliwe yakosa ne video number. Tonziza yeyo manye ebintu ebyo byenjawukana ebiwe ebyo. Bana bakuyita akiddamu nnyo. Naye nga tetulina kukigaana nti eri abantu abakyatutunulira nalaba omuddugavu nakwetegereza ennyo bw'ati ng'akulabya ddala oba sikini eddugala. Kikyaliyo kyekyo tekiggwangayo. Bonna abatambulako bakiraba. Naddala obwana obuto kukakutunuulira kati nikakulaba ng'oba ki. But usually abazadde oba bateekamu because we are all born pure nga tetulinamu mbeera yonna naye okusinzira olaba abazadde obayinza okukwatira okukwatagana nnyo nabo balaba abaddugavu ng'ekintuntu naawe nokyembracinga naye ekyo kikyaliyo tekikwewuunyisa. Nawe kiri kutuukako oli nkubira. Twaliko n'ambasada w'e Namibia n'atugamba mbu oyo yabuyembe ennaku zino. Badde otesa otya? Ninayo omuti gw'omuyembe wammwe. N'omwami Kirumira n'atugamba oyo yabuyembe era essaawa yonna ogenda kubanga okubawo eryani eddala. Ngola ki emirimu gye nasigaza emirimu gyange gya mu mutwe. Gwe omulimu gwange gw'omutwe w'amasiki. Ono omukyala omulaba muteekera. So omukyala akola ki? Ayina kulya buyembe. Ate omukyala ayina ng'oli active mu nsonga ziri. Oba olina okuba nga gweyo yaki? Mango. Takyabulya ati byaweya byanjawulo ate akuzza ku mwana embaga munnange twaliko baba engoye nnyingiridde nnyo kufunye kati nebaza omyawo interview de ku kati ngenakoze omwezi 3 Rema embaga ng'ennaku z'omwezi 3 embaga tuli wano ku theatre La Bonita. Rema from zero to hero. Hello. From you to wannabe. Nga 3 ogw'omunaana. Yibra wangi sebo. Kino ekibuzo kigenda eri bano abayimbi baffe. Yes sebo. Industry tulaba essaawa zino ebiseera ebisinga embeera yatandise okubanga abayimbi beeteekako ebivulu. Tubadde tusaba mwenga mu abayimbi kino mukiraba mu ngeri ki abayimbi okubonda beeteekangako ebivulu kozi tulaba balaso kyaliwo alinsame tulaba Cindy kati ffe abatateekanga ku muntu n'omushiba olunaku lwange tekuliiko sho olwange luli open kasi olwannamu luli yes olwange luli okay batwogerako kasi olwannamu luli open abalala mulanga guno kuba nayogerera omulala omulanga guno kuba namu tekuli wano ndikonzeka tuli wano enzigi zigulawo ku abandi macha mutaddeko tuli naye naye nga ekyamazima muje tuwagire Eve
abagizi ba B2C, abagizi ba Rema, abagizi ba Mickey, abagizi ba Uganda music ne art bambi mujje tuwagire Eva tumubeereremu kubanga ekyamazima kiri nti mu ngeri emu oba endala tubeereddemu oyinza oba gwe tomanyi somewhere somehow nga nze weyampa akasente nakakuweereza okitegeera obanga wenafuna mu kyeyankolera nakikola somehow somewhere so bambi tujje fenna Eva musasi wa musolo agula amafuta age Uganda wano so akola ebintu bingi bana Uganda mujje twewagire Rema ekisemba kunze abamu bagamba twagala kujoininga federation lwakuba taata naye mukama yagikulira nga ssatu Eva mbadde mbuza Rema tukalubirizaamu ku nsonga zo abalungi mwenna mbayita nga meka maliriza interview eno nga mbayita bambi na 3 Agosto mujimbererewo Namulondo bambi mulago omukwano bambi awulire ku mukwano gwo kuba ye she has a lot of love to give naffe tumuddize ku mukwano ogwo omuzijja kugula kumaca saa 3 bingi ebigendo beera wano wanooka wena kwekola ebintu wano ffe wanooka Mika agenda kujja ne bali abayaya abamusitula akola ati abayita tigenda obeera tugenda okwetana tukube zisama tubibye n'obukyala bwo bwonna bane mujengo omwana nga ndeetera abamaama siraamu akiyita maswali naye nga 3 August wano tubeera wano ku theatre Labonita okuyingira 35,000 VIP 5,000 ayagala tiketi osobola okuba kwene namba 0752412556 eleta Evlyn Namulondo 0752412556 naye nga ya business suite okubako okubuuza aliko ayogedde nti leeta mama ne dadi ku bessimu tomanya dadi w'abaana abo oba gy'oli eyo naawe ku bessimu abaana bo bafune amata kuba abaana bano nino balabirira omutabani obadde oteesa otya kale mami makola ono abalaga omwami olwo lwengenda mulina tata yamwe gwe mumanyi omukulu tumuleete mulina tata yamwe gwe mumanyi mumumanyi mulage mwogere erinnya mwogere katira bwe bakuteeka ku batabani bo yes ono yangaye mwe abatabani mwenfunire essanyu sikitegeere naye nawe otusobedde lwaki tobalaga omuntu mubalage mwogere erinnya mwogere mbere ngenda mwogere yes fact yagenda okuyuza tiketi gye basasudde gyayuza totawaana bajja sanga wali omwami ayuza tiketi bina bikyusa embo kyose naye plan kulasi janti ng'omuyitayo tweyanza nnyo bannaye tweyanzeege wemujje jangu yafefe nawe tubadde abadde mu rehearsal lwakuba bali abalala bagenze Bobby Kimina mujje Ryan Raymond come nawe lwakuba B2C tugenze Rema agenze baboys to men bagenze ne Mariah ne Mickey bagenze tubadde tulina okusala ne baganda bange betukoze rehearsals nabo I'm so happy guys kubanga ntina mwoye bamakiriza okola nange n'abalala bagenze Raymond Nedda vaayo yamusale naye Malisa vaayo kakati DJ ajja tuwa oluyimba because DJ Wanji kone ndongo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You chose me, and I chose you, and I chose
Wabuwenyi. Mbola kula ngolumbi. Cholumba bampi. Obaka buze Iva uli obaka wafe. Iva. Mwongere mu kunyenya. Uliwali hawana bo. Abaye Iva. Yemuli. Kale kyemuba mukola. Mwongere okukyusamu ku feesi z'emabega tubalabe bulungi. Iva gwe ng'omuntu. Iva gwe ng'omuntu obula nnyo. Obula nnyo Tereza. Beera attentive. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.
wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.